agati yabitegedde Nigeria Davido yaise buli bantu wano Uganda wekwese not here. ngenda kumuyita ajja kumuyita mu mikolo egiddako awo ajja kubayita bonna kuno kwadde kukyala ate nga bw'omanyi okukyala okwo kuba kwa munda nnyo eba famire ebiseera ebisinga biba byakudisikasinga kuteesa biki bye beetaaga oba okitegeera ebyokutwala mu kwanjula kakati ebyokuteesa ebyetaaga bantu ba munda abakulu abasobola okudisikasinga ne bakulu bannaabwe ensonga ezo. Kiri official kati kiri official era kitwali tugenza okukola mu kukyala ku officializinga so that we celebrate the officialization. oba okitegedde kati engeri gye guli nti gwe gukonfaminga obufumbo guba gwetaaga kubeera quiet, then embaga it is for celebrating, it's a celebration of kino kye, you understand. Kakati muweri celebration ya mwena mugenda kujja tujja bayita hane twika tubaite mukwanjira embaga mugire mugire kwanjula kwe kuda kati kwanjula mujje kubanga ko tugenda eri mu constituency tugenda nebbi waka ku kyalo we yakulira kati namwe mujja kujja njababuulira mu kikwata empola mujja byonoona mwe muli bantu mwabyonoonye dda. Nze alisiti omanyi kati nze nyina famire yange nyina abantu bange abandi emabega abakulu ate kati abo batekinga over wokitegedde bagamba okusinziira ku famire yaffe bweyimiridde tujja tambula ne bano abalala banaatusanga mu mukolo oguddako kati yemmwe ne munyigira bwereere nze mbaagala nnyo you are not nga mwayombi amasimu genfuna nange nga bambi mbaagala nnyo nnyo bantu bangi baali basuubira naye tulina okwanjula tulina embaga kati wano mu kwanjula wano tujja kuba tutambula ffenna. Kavidiyo ako akagamba nti wemunandaba ne munnabyabufuzi mbambala kasente mwakatemye kitemulaga konna mulage konna era oba ono yeyambuza n'okumbuza twali wakisi oba ojjukira aba ego kisaawe naŋŋamba twakulabye oba nalimbira ki oba nalina maama nabbanja oba nayimba wali nembaga nze bwondaba ku katuuti kaki bwondaba katuuti nga ndi mu kuyimba oba kulaale oba ku ki nga ndina munnabyabufuzi yenna mba ngenze kola kye nali ntegeeza mba ngenze kola ki kola nze siri munnabyabufuzi mba ngenze kugamba bannange ono mulondo ono mukole mba ngenze ku entertaininga mba mbalawo ssente awo era mba ngenze kola kunoonya kawogo kye nali ntegeeza naye mutema bane mujja tutemeramu n'ennimi mutematema obukiriipu. Abantu bamwagala nnyo baba bamumanja oyimbayo kimu bibiri Nyamutoolo yogera ku Nyamutoolo kati ng'oba olina okubagamba nti okikole kubanga abawagizi bange mbaagala nnyo so you have to ate mba ngenze ku entertaining ate kati oli muntu waabwe bamwagala oba okitegeera kiba kirungi n'omwogerako ne basanyuka kubanga kye baagala owulira
ate nze nkolera bantu otherwise nandibadde siddamu ebyo kubanga family is family naye buli woba wakalinnya ku stage oti oyimbayo ebigambo bina okitegedde. Yes. engeri gy'okolera abantu online indoors bo bawuliza abaana ku online ndwawo naye nja basuulira omwoyo. abamu bate babuuza erinnya ly'eryobuyisiraamu. Olaba ensonga ezikwatagana ne Fiona is a honorable minister of this country. Wano mwogera ne Eddie Kenzo, Idrisa Musuuza mulala. Kati ensonga ezikwatagana n'omukyalo oyo mba sina byogerako nnyo naddala wano. Wano mwogera na muyimbi wammwe wa bulijjo. Oba ekitegeera si kirungi kukwata ate muntu wange muleeta ate mugatte mu showbiz ono owaffe tebikwatagana so sijja mwogerako nnyo. Era ba online news bawe ne bagamba wabakubye akabu. No one saw it ogenda kusettlinga at this moment. Sinza kusettlinga wavaayo ng'ogamba sinatuusa sinabakuba ready. Akati natuusizza. It was a surprise. It was a surprise. Yes, surprises are very good. Surprises are very beautiful. Sikyekyo? Nze ndi muyimbi. Ndi entertainer. Ndi musanyusa w'abantu. Nze ndi muyimbi. Siri mu ebyo. I believe nti oli muyimbi naye ekyalo kigambibwa nti ngeri nti oli muyimbi sayidi eno ate oli minisita ku sayidi alakajja kennyini Ndowooza nagenda mumaze naye ebbanga nali sina ne mu birooto byange nali simanyi nti no lumu lulikyanga minisita. I never knew about that. Sikirabangako naye kyali it's a surprise kuba ne baminisita babalonda tebamanyi. Kati bw'obala ebbanga lye mmaze naye n'obwa minisita bamuwadde eggulu oba okitegeera bibiri tebikwatagana lwakuba nti kati abantu olulwa position eyo bo ne bali actingirawo naye ebbanga lye mmaze naye wenakwataganira naye nga ne mu bwongo bwange tekiyinza salamu lunaku lulikyanga minisita. Abantu abasinga naddala nzikale okusinga kubanga okwatagana omuntu ayinza okwebuuza ogikenza okukwatagana mukwatagana mutera mwasinkana mutatu anexemuka n'okunyunya emboozi ey'okubanga muteekawo ekitonde ekisooka Fiona muto okitegeera bwanakwatagana ne Fiona ndowooza nga agenda kuweza buweza ndowooza yali ali 26 you know around there. Kati nga muwala muto ng'abalala nga tuli bavubuka we can vibe no matter what okitegeera abeddeyo yali akozeeko nga ni public service akozeeko mu president's office biki naye ng'ate naye muwala nga bw'onalaba omuntu yenna we are same generation we vibe. Kati bino byonna ebiri mu kujja bye bijja era nga bwola nti ne Muzeeyi Museveni teyali president long time ago oba ekitegeera tebamitinga na maama Janet nti ng'amanyi n'okumanya nti omusajja ono alifukako president but it happened along with the way ebintu bigenda bikyuka naye nga bwolaba olwaleero tinatandika ndi upcoming nga neegomba ne ngaba neesenga nange mbaako ng'omuyimbi oli today nze president waabwe I sit on a table to discuss the policies and stuff you know I didn't know nti kiriba nange kenyini but we keep on growing each and every day and these are the things that happen. Ekyokuba nti nze Mukama yangatta ne Fiona nga Fiona leero minisita bibyo byamagero bya Mukama byakola ki byakola lwakuba abantu tebabirivingira nnyo abantu Mukama bamwogerako naye tebamukkirizizaamu Mukama bw'akola ate ebyamagero babiwa bintu birala naye nga byebyo ebyamagero bya Mukama akolaga nti no man is an island teri alina buyinza bwankomeredde okuggyako ye Mungu yajja nga nkwata nannondayo wansi eyo nga ntambuza kigere nga nyambala empale emu omwaka mulamba esaati zinjirukira ku mubiri n'ajja nannonda nampisa mu bantu mu bulamu bwa street nampisa mu myala nampangaza na kivubo n'akola atya
buli opportunity nyali netaga ogendako mu ssomero nsome ng'ebuukabuuka naye nga mukama yam preparinga okuglorifyinga erinnya lye today. Oba okitegeera nti bw'otunulira family ya Fiona basomye kubira ddala ku grandfather we, okitegeera ng'akola mu gavumenti z'abaamiini nga ba PS ba commissioners baki, family yaabwe ejjudde ba dokita, ejjudde baani, ejjudde ba gavumenti value, ejjudde, you understand. Naye nze nannonda eri mu myala, ffe twasulanga mu myala, n'akulonda n'ajja naawe n'akwerevetinga. Kati nange bwansitula abatasitudde nze nzekka, aba asitudde abavubuka n'abakyalo b'abaana bangi abamanya nti nange nembeera mwendi nsobola okukeera ku makya nga ngikoze eki. Ebinene si bya banene bokka. God does not give gifts to those who are gifted. God can only give gifts to those that he chose. You understand? I'm a chosen. People should believe that. Yes, era naawe bw'ontunuliramu enzo waaduli n'owaleero babiri banjawulo. Okitegeera luli kati ebibuuzo bye mubadde mubuuza ebimu nga nakuyisizaamu dda oluyi, kati kitakyasoboka. Kitakyasoboka. Kati naawe kikulaga awo bintu bitambula mpola. Mpola mpola over the years si kuntemi nga bize bitambula muteesa ne muno ne mwogera nti wano wali wate kiri kiti nanjigirako street nange ne muyigirako corporate kati okakana nga tubigasse nga we move. That's why ndi naye kati namwe mbawa advice, funa omuntu akugattako mubimu bino byemukyamuka n'ensi. Okitegeedde, funa omuntu ng'olaba akugattako mu bwongo nga musobola otuula ne mufuna conversation n'ogamba I didn't know that. Oba okitegeedde, era naye nnyina bwenkola n'agamba bonna. She's like a fourth generation, I think. Sometimes don't you feel misplaced? No, it's a very good combination. Out of place. No, it's a very, very good combination. I'm learned also. Omuntu ffenna tuyiga kati nze nsobola nze omanyi ggwe sobola n'oyita mutayimba ogwo nogayiseewo ati okwo nako kumanyi. Ya buli omu kati ffe twayita mu Tanuulu University of Understanding, bo ne bayita mu University of Learning. Mu public teriimu. We are popular. We are chosen by God's grace and people learn from us. You know, we are supposed to be out there as an example to so many who are going to come. Generation ejja egenda kukola bye tuli mu kukola n'okutusinga kubanga they are learning. Ne mistakes that tuli mu kukola they will not. Otherwise senga tetubaddewo they shouldn't have learned from anywhere. So we are here not for only our sake but for so many people out there, most especially the next generation. Kabavuka kenna mu mwina bye mungizeeko nti naye Kenzo ono tumuze tumulaba atambudde ati interview ze munkolako everyday nammwe mwina ke mubuuka ne muga yali waffe alina mwaka waani naye kaki, you understand. Otherwise bbanga lyonna lyentambula awo nga bancriticizinga kubanga us creative people sometimes we seem crazy to some people because we operate differently. You understand. One time my friend told me, but Ed, you think you mostly of the time you use the left side of the brain. You understand? Nti okyako obwongo bwo olwoleza nnyo okusaidia kono. That's why for olumu otubuzaabuza. You understand? Nti yeah,
we are not public because there is a lot that you don't know. A lot. Era nabagamba nti senga tekwali na kuba nti Mukama amuwadde omukisa bamulonze nga minisita ate nga tulina okugenda as family era temwanditegedde mwandirabye mukolo guno ate oyo omuwala yani waawa naye olwokuba nti Mukama yamuwa omukisa n'aweebwa obwa cabinet minister kati twali tulina okugenda as family to witness and thank the president and kati awe mwabuukira nti Eddie ate akoze ate aliwo naye ng'ate era temwanditegedde. That's how private we are. Naye president era naye yagamba Eddie you are here nti ebintu bya music ate abiruddemu kuba kati emyaka gyemaze naye afollowing up okitegeera afollowing up ekyokubiri kati nze ezimu ku bintu byennyina it's my property music for it's a property ate nyina naye omwana oba ngenda kufuna naye abaana bangi tulina abaana ne yasanga nyina ate nga bibimu ku bintu byetulekera abaana baffe oba okitegeera kati naye she has to protect it in a way so that it can make sense in the future. Si kya mu bubi ate ekyo kyali mukola kikolera nze koba ne family yaffe but ali mukikobolera family z'abayimbi abaliwo n'abataliwo. It's a very beautiful thing singa oba okirabye mu butuufu bwakyo. Nati omutegeera naye kati ebintu ebimu obireka kuba she was on duty kati bwabeera fena kati nawe oyinza okubudde emabega ne weekoona okitegeera kakati ate nga bakwogerako mu byobulimi. President, ate ayagala nnyo music by them. She's a very good dancer. She's been a fan from day one. She's a fan even now. Even now she's a fan. But to be honest, nze we namusangira yali erinnya alimanyi naye nga tamanyi na muntu bwafaanana okitegeera naye nga akolagana n'abantu bange abali mu saako zange. That's how we got to meet. Music is a very beautiful thing, you know. Omuntu yenna ayinza okutwala entulinga yalinye siteepu yagirinye abantu bavudde era abantu bagenda okufuna abantu bagenda kuba bakununula kubenga n'essimu ababadde basobola okubanga tulina access kale gye tulina access entonotono kubenga ne access obufunze ne security yakyuse. Yes nga security wa minister naye nze nga sikyuka bwe temulanga nkyali oli naye ndudde naye ebbanga ddene ng'ate she's a member of parliament ebbanga lyonna lyamaze mu parliament mbadde naye lyonna kuba nagenda omufuna olowooza nga agendayo bugenzi kati ate n'ekirala nze ndi Eddie Kenzo. Nothing can excite me. I'm known worldwide. Do you know what that means? You understand? Bw'otunula ku all my following, even my YouTube alone, it is going to over 1 billion view. You understand? But did I ever change? Nothing can excite me, not even money. Nze ekintu kyokka ky'oyinza n'okunzibira mu kundaga mukwano. Nze njagala nnyo omuntu alina love, era olaba ne munnamawulire. Ebiseera ebisinga ntambula nammwe because there is something I feel about it. We connect. Otherwise, there's nothing can change me.
Omanyi nze ndi entertainer. Nze bwe mbeera ku stage I'm an entertainer. Awo mbeera be on a place. Oyinza n'okunsanga ku stage okwo nga nzijidde mu kombati y'amagye ng'eriko n'amayinja. Okuzannya mba nzize kuzannya nga w'amagye, okitegeera? I'm an actor by the way. Ate bwe mbeera ku stage I'm an entertainer. I come to entertain. I can say anything. Era ebintu bye njogera ku stage mwe mbitwala serious, muba mwerabidde Kenzo yaani. Okuggyako senga oba onsanze nga wano, olumu na wano ku interview era ntera okuyisamu bu jokes. Okitegeera? Kati nga n'oli kakiripu kagambye nti bw'osanga ne munnabyabufuzi mbambala kasente. I was replying nti bw'onsanga nga ndi eyo ku bituuti naye nakireeta in a comic way because okuzannya it's part of me. You understand? I'm a creative art and I'm an entertainer. Ndabu bamwawo kajoko kamu bubiri. You understand? Ku stage. Eba nange ani ayi gweda yewa Fiona mukume. Zagala mbande mulwali mbangezaako. Mba nsanyusa abantu bange. Abo kati balina liberty to say whatever they want. Because kati they by the way it is fun for them. But online in they are very happy. And baby nabye boogera it's okay bagende maaso kubanga it is fun. It is the reason why we are here actually. Go manyi bantu bameka betujjako stress. Oba isegere. It is okay, let them go on. It is fun. Mwana yali alikoza kufaananyi n'agamba laba couple n'abaagalana. It is abantu bali eyo they are going through a lot. When they mock people, when they put down others, it gives them joy. N'agamba kale nange kasita muvumite. Watch together. It makes them feel good at some point. So if it is going to heal someone to put you down, you let them heal. Kubanga titwagala kubeera mu nsi nga people, if someone okuvuma kye kimuwemirembe, let them do. Mukama bw'abasazewo alhamdulillah. You know? Yeah. Mabegako waliwo abaana ba wuma nga management ya wuma obanga akakulira nga kabondo ka wuma bajjako sente abavubuka nabo mulimu n'amakula abiri bajjako sente makula alikomendinga alima alikomendinga abo abaana bajiwa Organized okujjako yekka abantu kubanga you cannot make everyone happy. There are some people who see things different. Naye abo ababiraba mu butuufu bwabyo they are very happy and the future is bright. Kati ebyo eby'edda simanyi ate byali biki ebyo tetubiriimu ffe tutunudde wano okukola ki era omuntu yenna accusing abantu abo for history for what happened they should just handle them that way. Bino ebyeno biki birala and ffe ng'aba UNMF we cannot get into issues tetusobola kugetingamu issues za UMA because they don't affiliate to the federation yet. You can only handle issues as our member. Yes. Anson teyavaayo. Anson yagenda ali Canada. Naye yaŋŋamba he will be there for some time because ayina byali mu kumaliriza ng'omu. You understand? Ani omulala? Nina Rose ayagala kwesimbawo bwe ndaba agamba. So she wants to stand for, so she has her political reasons, I think. Daddy Andre naye alayika alina akyagoba ng'omuntu. Buli muntu alina emitambulo gye. Juliana talina tabbu yali agambye ki? Ye bw'atyo Juliana omumanyi. She's a very reserved person. She does her work totally different, and we have to respect.
nga bwe nkugambye nti ndi mukola ku nsonga eziri very important eza future nga mpezeza n'emyaka 5 10 2 3 oba okitegedde nga ntegeeza life nga wendi life nga siriiwo. I can only be fed by my motherland. You get what I'm saying? Empungu terya bire. Ebintu byonna byensanze eyo byenjizeemu okujja nkola organization eno tusobole okufuna mu biyiye byaffe nga tetumaze kulinnya ku stage. Senga saafuluma out there to know something, I shouldn't have come here to organize my people. Era olaba nga abamu ku bayimbi abali wano tebannakitegeera kubanga they don't know what's happening out there. They don't know nti osobola okufuna ssente nga tomaze na kulinnya ku stage. Kati nze ate nkimanyi kati kyendi mukolako ekyo nno bwe mmala okikolako nenkigusa ng'omuyimbi asobola okufuna ssente nga tamaze kulinnya ku stage kitegeeza nesekiwalinze ne bwe naaba nkadde nja kusigala nnyingiza. Ekyo kyendiko kisinga ogenda e Bulaaya n'otalaaga nga wano oleseewo kituli. Ekyo bwe naaba nkimaliriza then nja kuddamu zituwa kuba nakakansolinga tours eziwera obanga mmeka oba okitegeera. And nze Mukama yannyamba nenjiya ennyimba nga zisitya loosi zebalomba zaani. These are timeless songs. I will even go and perform on festivals ne bwe ndiba nnyina emyaka 5 6 as far as nkyalina amaanyi. I will always go and perform because festivals zimpita almost all the time. But I had to pause soke mmale kino abika ebibiri taliira. You cannot serve two masters at a go. That is propaganda. Simanyi IGG, simanyi kunoonyerezaako, simanyi what. That's a propaganda. You understand? Ffe emirimu gyaffe tugikola bulungi. It is not hidden information. Nammwe bennyini bannamawulire bwe mwagala musobola okugendayo ne bababuulira everything. You understand? Tetulina nsonga lwaki tutandika okukola obuyayi here and there. Nze okuva lwe natandika okuyimba nakati ndowooza nga nvuzeeko nze zenkoze ne billions ze naakakolera abantu. Billions of money. Money is not something new to me. I don't think nti nsobola okuddaawo ne zinzirusa banaye baleese. No. Wano we tutudde nagulawo emyaka emeka emabega mwe mumanyi. Olowooza wa million emu. You understand? Naye I bought it long time ago, you remember. So money zisobola kubba ssente ya muntu oba no. But I'm trying to make sure ntereeza ensi yange ngigattako kyendiko. Yeah. Ngozi abanayimba abayimba ez'emikolo gy'otwala mmwe mugende mugule engoye ezitegeerekeka saa kujja mwambadde ebintu byammwe bye musanze. Okutte kamera ozungazunga buli wamu mbamanyi. Okutte kamera ozo oyambadde bwoti ku mukolo gwa munno mujja sigala ebweru. Kisegedde yambala ekkanzu tekaka ekkooti ya teweetalaate nnyo. Weetalaatala oli mu kamera oziyitamu. Nedda ngenda kukwasa Ibra bo omuntu oluyina empoza azaayo nno n'egiwera. Yes. Ibra kangire nkyakwekenneenya oyinza okuba nga olina ng'alina ebigendererwa kakati alaikum salaam. Mbalamusizza nnyo. Nja kuba mbategeeza buli kimu kijja. Tugenda nebbi obudde bwonna
nja kuba mbabuulira. Kasooka tukukuliseeyo emikolo gyaliyo ku weekend. Amiina. Emikolo gyatambula. Emikolo gyatambula.